oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nkulabye ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Amanya gafe mzee amanya gange Luta Tony nga nze former chairman wa Terrace Zone 2 mbadde njiweereza okumala emyaka kumpi nga gigenda mu 2 emyaka nga 17 kati naye nga nafuna obuzibu mu kusooka nalondebwa mu kalulu nempeereza ekyalo kino nakisanga kumpi nga kisulwamu busulwa ng'abantu bavaamu ne bagenda okukola mu kibuga. Naye kati nga omukulembeze ali innovative oba atunuulira nali sisobola kukkiriza kyalo kino kibeere nga kyakusulamu busuzi. Twekwatagana ne bannange ne mbagamba bannange tuteekeddwa okutransforminga ekyalo kino kive mu kusulwamu, naye olw'okuba tuliraanye oluguudo luno naye tulufunamu kikuba okuliraana oluguudo nga main luno ate muteekeddwa dufunamu. Kale n'olwekyo nentandika nentuula ne bakulembeze bannange ne mbabuulira ekyokukola kuba nali nkimanyiiko ng'omuntu ayasoma public administration ne management n'abantu bwe tuyinza obbakwata abantu abavubuka nga bwe tulina eggwanga lirina abavubuka bangi, abavubuka basobole okukola ekyalo ne tutuula ne tutandika okulaba abavubuka banaakola batya, ne tubayiiza emirimu abavubuka gye basobola okukola abaali ng'oluusi tebasoma naye nga weebali ng'ate abavubuka beetaaga okukola. Ne tutandika amagalagi, waliwo bannange abakulembeze abalala abaali mu byange ebyamagalagi, ne tukwata abavubuka bamu ne tubatwala ne tutandika okubayigiriza okwokya enzigi, okukanika piki, emmotoka n'ebintu ebifaanagana bwe bityo. Bonna abavubuka baali tebasobola kuggwera mu ekyo. Abamu abavubuka twaleeta abantu abamanyi okukola ng'ebyokulya snacks, chapati, mandaazi bwe bityo ne tukolawo omudaala nga tuyigiririzaawo ng'ate tukuwa akaseera bw'ofuna akasente capital ng'ogenda tufuna ekifo ng'otandika nabo ne tubatwala bwe batyo. Abalala ne tubateeka mu ngoye okusuubula obugoye buno, engoye enkadde. Abaaliwo nga bali mu owino ne tubeeyambisa ne babadirectinga ne batandika okutunda engoye enkadde nga bazireeta ne bazitimba ne batunda. Abalala tetwakoma okwo ne tubatwala mu butale ne ŋŋenda ne mpandiika ekiwenankanye proposal ne ngitwala ku Ggombolola ne meetinga kanso y'Eggombolola ne mbasaba tukole akatale roadside n'akeside eno. Ekyo kyajja oluvannyuma lw'okuba nti abantu wano waaliwo oluguudo nga lugazi, ng'olugazi olwo bwe baba batumye obwana emmotoka ze batomera n'obugaali ne piki. Kati nendaba nti kyali ekizibu, naye ng'omukulembeze omulungi oyinza kisalira magezi ki era ne kwe kuwandiika ne ŋŋenda ne mpandiika proposal ne ngitwala ku Ggombolola ne tutegeeragana n'abatuuze wali ewa Kabaseke okiwulidde ow'omuzaana wa Kabaka ne batukkiriza ne twogeragana n'abatuuze ne tuzimbawo omwala ogutambuza amazzi ne tutandikawo akatale ne tugenda. Abantu baali tebalina capital naye nasobola okutambula nabo ne mbatwala mu
banka Pride Nkulabye ne tusobola okufunayo loans okiwulidde ne tutandikawo okulaba nti tuteekawo emidaala natambula ne ŋŋenda waaliwo omwami omu ng'atunda embaawo ekibanda ne ŋŋendayo n'atwola embaawo neneesingayo n'abantu okiwulira okubeera omwesimbu n'atuwa embaawo nowa hardware n'atuwa emisumeene n'atuwa emisumaali na buli kimu ne tutandika okukolawo obudaala kati kapito gwe twali tufunye okuva mu Pride ne finka abantu ne bafuna ssente ne bafuna tukwatagana n'abantu abaleeta amatooke okuva embalala n'abalala okuva eno musaidi Kiboga eno ne batandika okuleetera abantu emmere abantu ne baba nga bakola bulungi nekibanga kibawonyeza nga bafunye employment obwakirerese ne bubanga bukoze eki buvuddewo era buli bantu nga bwe twabakozesa buli bantu twasobola okulaba nti tubakolamu nga balina obukiiko bwabwe bamakanika nga balina akakiiko kaabwe ab'engoye balina akakiiko kaabwe abakola ku bya snacks balina akakiiko kaabwe nabano ab'amatooke nga balina akakiiko kaabwe ekyo nga kituyamba administratively nti basobola okutuula ensonga zaabwe kati ezanga abamakanika teziba tezifaanagana nga ziri az'abamatooke ate era tezifaanagana n'ez'abakatale era tezifaanagana ng'abatunda zino snacks bichapati biki kati nga basobola okutuula mu nsonga zaabwe ne bazitereeza ekyokubiri basobola okuba nga bagoberera engeri abantu gye bakola ne bwe baba bagenzi nga tubawandiikidde amabaluwa ag'okusabanga loans nga kiba kirungi nnyo ffe tulaba bali nga tugambe ebintu bitambula bulungi nnyo twakikola ffenaffe twafuna era twafuna ne kiriniki nezijja era nezituyamba ku ludda lw'ebyobulamu ng'era wabeerayo okugema nga city council eyeyambisa zikiriniki yaffe eyo ne bagema abatuuze ku lw'ebyobulamu ne tufunayo n'akasomero twafunayo akasomero nga litowanuzi waliwo n'akalala bakayita lovi naye ko bakasengula ne bakatwala nga kagaziye ng'ekitundu kino tekimala kati ekyo nga kiyamba n'abaana obutatambula nnyo okugenda ewala olw'ensonga ya security ku ludda lw'ebidduka n'abaana okubula kale nga ne tusobola nti ekyalo tukitambuza bwe kityo kale ekyalo ekyali ekyokusulamu obusuzi kyasobola okusituka kubanga kyafuuka commercial ne kibeera era twakolagana n'abamabanka okubaleeta nga nafuba nnyo Pride ogireeta wano mu zooni eno nebaawo nedda ekasubi era nengisaba nedda n'abafinka ne bava walala nabo ne bajja byonna ne babeera nga basobola okuyamba abantu baffe okufunayo loans ne basobola okuba nga beetandikirawo emirimu egikola ki gye bakola kati naye mu kukola era obulungi ebintu byonna tubadde tubikola bulungi naye oluusi bw'okola ebirungi ebimu abamu nga baagala ebikyamu kiyinza okubeeramu obuzibu okiwulire waliwo abantu abamu abayinza okuba nga baagala bakweyambise oluusi byokubuzaabuza n'ebyettaka ate ebintu ebyo sikolagana nabyo kuba bireeta entalo ezitaggwa era buli wabeerawo oba omutuuze ayagala kutunda tufuba nnyo nafubanga nnyo okulaba nti abantu bonna babeerawo ng'akakiiko n'abatuuze abaliraanyewo ne babeerawo nti kiba kibayamba woofiisi eno nti ne bwe tuli batuvuddewo kiba kiriba nga balina abantu bonna bali aweya era tewali awalijja ntalo nti olw'okuba bweziti naye olumu amazima mabi twakola ng'omuntu wasomye ng'ebintu tubitegeka bulungi nga tetukomye ekyo n'abantu okuleeta okutuuza enkiiko z'ekyalo ne mubaleeta bannamateeka ne babasomesa nga ba liaisons officer nga tukola bulungi ne poliisi abantu babeere sensitized ebintu ebikwatagana n'amateeka tomenya kiki abantu bateekeddwa okuba nga bamanyi oluusi nga tuleeta n'abaherese nabo ne bajjayo bwe bajja okulambula abafumba emmere
okulaba nti tukolera abantu bakolera mu mbeera entuufu kibeere nga kiyamba abantu era obutamenya mateeka era ekyo kiba kiyamba n'okwapulifutinga omutindo gwabwe. N'ababbanka tubadde tujja ne tutambula nabo ne balaba abantu bwe bakola nga ddala ekintu kino kibadde kitambula bulungi naye twafuna obuzibu oluusi mu bintu ebimu ng'abaagala okunyaga ettaka ng'ate gwe toyagala byatuviiramu obuzibu era twesanga olumu nga tufunye ebizibu. Ebizibu bino tufe twewaayo omulimu gwa LC mulimu gwa bwannakyewa nti oteekeddwa okuba nga si gwe mulimu gw'odipendingako ng'okola emirimu ng'egyokukola ki ng'egyokubeerako bw'oyingiza kuba naawe oteekeddwa okuba olina ebyoyamba abaana okusoma biki. Twakola emirimu nga tulina emirimu naffe tulinawo emirimu gyaffe gyetukola naye bagyonoona olw'obutakolagana olumu n'abamu bagyonoona netufuna ebizibu by'amaaso. Kati ngaffe nze nafuna ekizibu ky'amaaso, amaaso gano gafuna obuzibu sijja kupointinga nti muntu gundi oba gundi naye okukakkana ng'omusajja yali atambuza bulungi nnyo emirimu gye ng'emirimu bagyonoonye okitegedde nga bagyonoonye tebaakoma ku mirimu naye n'emirimu egyange gyennyini mwenzi gy'akasente bagyonoona. Yagadde otunyonyomu katono nnyo jjukira wali musajja mukozi ate nga wali chairman ng'olina byokwasaganya naye nga omulabi yanjagadde amanye kyava ku ki ekyakutuuka ku maaso waka otuwaddemu otunyonyoddemukko engeri gy'oli okwasaganya emirimu gyo n'engeri gy'oli obikwasaganya ate nga wali obikolera ku lwa bulungi bw'eggwanga. Twanjagadde otunyonyolemuko katono just katini brifingemuko ki ekyatuuka ku maaso. Amaaso gano gatandika nga gaziba ngenzeeko mu malwaliro nagendako emulago nengendako emengo nengendako ne mu ddwaliro ejjinja naye nga abasawo bagamba amaaso go kiki ate galabika ng'amalamu naate galina ekizibu ate tolaba. Amala ne bagamba nti puresya nafuna glaucoma puresya y'amaaso era baagalongoosa ba specialist okuva mu South Korea bajja ne banongoosa sida clinic era amaaso gano gantutteko ku ssente nyingi ganyonoonire naye nga gajja mpolampola ng'ebizibu bingi nnyo nga waliwo abakwewerera ti oba kiki kiti nga bw'obimanyi naye nga tosobola kupinipointinga ku ssaawa eyo muntu nti bw'ati naye gaalimu ebintu biwanvu nnyo. Buli lwokola ebintu ng'abantu balaba abaagala kale ng'olinga abale kati ebintu bino byatandikiriza mpola ku mpaka ng'abamu baagala batunda amataka g'abantu abalala abawejjere naye nga nze sikikkiririzaamu ng'ebyange njagala bibeere musana naye nga balimba okiwulidde nga baagala ssente zigende naye ebintu ebyo byaleetawo enkaayana nnene nnyo era enkaayana ezo bwe zaabaawo n'embiremesa okiwulidde ebyanviiramu byamaaso kutandika butalaba amaaso gatandikiriza mpola mpola okiwulidde ne bwe nalinzireyo okusoma ku yunivasite Makerere ne baga asomedde bwereere tajja kukola naye nze naye nagenda naye nakitwala nti newankubadde nfunye ekizibu ky'amaaso gano nawe obwongo bwali bukola bulungi ate n'abannange nali abalala abaali banzikiririzaamu n'abaali balaba byenkola bakkiriza nti nga tusobola okukitambuza okiwulidde nentandikiriza amaaso tebe baakoma ku maaso ne batandika ne bizinesi zange ne bazirumba okuba nti bambonereza olw'obutakkaanya nabo ekintu ekyokubanga nti abantu banyagibwa ebyabwe naye nagamba nze sisobola kikola kuba nkimanyi olutalo lw'ettaka lwe lutalo olutaggwa kyobudola nti ni Isirayiri n'Abapalasitayini
Kitegeeza olutalo luno olwatandika lwava ku ttaka buli kimu kyonna okugaana okwekobaana kwe bitandikira. baali bagamba ettaka baali balina bwe baagala. Waliwo n'omulala yafiirwa ssente ze, waliwo yafiirwa ssente ze nga bamulimbye ne bamutwalako ssente. Naye nenzija ne mbagamba nti nendeeta ebiwandiiko byonna ne mbikuŋŋaanya ne mbimuwa ne mbibalaga, nabo ne bakkiriza nti babadde batunze si mu butuufu. Kati awo biri awo, ebyo byaleeta entalo nnene nnyo. Kati ne beeraliikirira ne bagamba omusajja ono ajja tukola ki, ajja tuleetera obuzibu. Kati amaaso awo we gatandikira. Nange nalinawo bubizinesi bwange mwenzigyamu ssente, nga ninamu bba ne roogi, ne baziyingirira ne babyonoona. Nali nvuddeeyo nga ngenze nkoze n'awalala bizinesi, ne bazirumba eyo ekajjansi ku kisaawe, nga ku kisaawe ky'ekajjansi, era nayo bannumbayo bizinesi zonna nezo. tuzeeko emabega watunyumiddemukko amaaso engeri gye gatandika okuziba, gatandika nga gazimba, gatandika kulaba kifu, kulaba nga kifu, nga ntandika kulanga olufu, nentandika bwentyo nga gajja bwe gatyo nga gagenda kifu, mpaka lwe batandika okuleeta nga tugambe galeeta pressure n'erinnya nnyo glaucoma, mpaka nga gannumya omutwe nga sisobola nakutula nga mbeera amaziga gajja, mpaka lwe natambula ennyo, mpaka lwe nafuna ba specialist okuva e South Korea, ne banongoseza ku Kim, South Korea, baba South Korea ne bajja wali aba Kim, bano abakola ku maaso. Kati twakolagana nabo, ne bajja ne machine zaabwe computer ne banongoza. Kati pureche yali ey'amaanyi ng'etuuse ku 59 ng'amaaso bangali ngamba nti gaali gagenda kwabika. Kati ne bagalongoosa ne gakola ki, gonna basooka kunnongoosa limu lino okiwulidde. Kati ne gakola ki, bwe baamala ennaku 3 ne bannongoosa n'eryokubiri. By the way, nze ndowooza yali ng'oggyeko okweraba mu mmira, nze muntu ayali erabyeko mu feesi yange n'eriiso lyange, kuba baalijjayo bwe wati ne balikyusa bwe riti, nengezaako okweraba mu maaso bwe balijjamu ne balikyusa bati, namanyira nti baalijjayo balina akantu ke bateekayo bwe bati, balirongoosa lyavaayo bwe bati ne balitereeza, balikyusa bwe tebakusanya, balina eddagala lye bateekako ly'amazzi bwe riti, mwana tutowulira bulumi, babeera akamuula ng'ayina kalinga sort of sponge bwati nga kakamuula bwe bati, balirongoosamu bwe bati ne bagira bati, ne bamala ne balitunga. Kitwalanga essaawa nga 3 n'eddakiika n'eddala bwe bati paka kati awo pressure yali mu 59 59 nekka, kati bweba erinye etuuka mu 15, naye ng'ebitundu egisinga ebeera mu 12 pressure yaayo. Kati nekinyamba omutwe gwali gunnumye nnyo, pressure eyo nekendeera negali tubanga tegakyakaaba, naye nga bwe gatyo, naye nga siraba nnyo, siraba nendekera awo okulaba, ndaba kintu kiringa ssuuka bwe kiti, obanga bw'obeera tugeze nga waliyo kalenge w'amaanyi nnyo nga tolina kyolaba, era n'emmotoka bwe ziba ziyitanga mu kalenge zaasa amataala, n'olumu oyinza okwesanga nga zeetomedde nga tebasobola kweraba. Kati nange sibwe nti ekizibu ekyafuna, naye nga kyazza nnyo emirimu gyange mabega nnyo buli kimu. Kati ate bwe wajja nabino ebya covid, kati ate emirimu ne gifa gyetwali tunoonya, naye kati ate nga tuteekeddwa okubeerawo, kuba okubeera n'obuzibu obulemu disability tekitegeeza nti ate toweesobola, kubanga obwongo busobola, ate nsobola ng'abadde nga manager, kubanga manager professionally, ate nga ndi administrator, okiwulidde, nina engeri gye nsobola okubanga nkwasiganyamu n'emirimu, kuba naluli emirimu egyo gye mbadde nagyo nga ngikola, era mbadde nkwatagana n'abantu mbamenye ekyo bagamba abakozi okukola ki, okukola
ate ne bwe tuba nga tubala ebitabo omutwe gubadde gusobola okukola kuba mbadde nyambako emabegako nga nkolagana n'abantu mu banking system kati nga mmanyi n'okubala ebitabo kuba nakyo era nakyo nali nakisoma ng'ate nkipulakitisinga kale nga nsobola okubala ebitabo nga nemmanya ng'ombuulira emiwendo nenkubuulira nga nsobola okukola stock taking buli lunaku nebanga eriki wali wasoma ku university wasoma administration and management nasomerako ne ku administrative law naye nagisoma nga aweereza abantu era si bwe zikola byonna nabikola era kubamu abantu be nasoma nabo mweyo public administrative abamu mwami Eyali Kyeyune naye twasomako wano yali LC yaliko LC 5 wewakiso kale nembeera nga nti kiba kikuyamba kuludda abantu bwoba banene ekyokubiri in terms of administration ekyokubiri ne manage abantu nga bwokwata policies nga bwezitambula kati kiba kinyamba abantu bwe mba nkola mbalimu kiba kinyamba ne kuludda tusomayo modules ya administrative law engeri gy'onoolamulamu abantu bwe bajja nga bazze gy'oli omukulembeze oteekeddwa okuba nga omanyi ng'oli knowledgeable nti bwe bakubuuza abantu baddayo ne ansa ng'olina ky'obayamba so si kujja ate nga naawe tolina ky'omanyi naye lwakuba nti ero situkola emirimu mingi naye lwakuba nti gavumenti tetufaako tukola emirimu mingi nnyo okuyamba abantu nga bwe baba banoonya okulaba nti bafuna passport nga tebafunye buzibu kugenda kuba kifere n'obatambuliza fayiro zaabwe n'otambula nabo n'obatuusa mu ofiisi nga inikesi nga kibayamba obutafuna bicukuli ate ne bwe bamubuuza wagifuna otya nga buli wamu awo amanyi kale ekintu bwe kityo bwe kikola abamu baba tebakyagala kuludda abalala kuba ku ludda lwa bizinesi oba obafiiriza baba baagala balage nti bizibu okufuna naye ffe tuwali nga si mwe tufuna ssente wabula ffe nga tuliwo nga saavisi ne gavumenti yandibadde oluusi etujjukira kati ffe twafuna ebizibu okuva mu erosi naye era osanga oluusi toyambiddwa naye ng'ate olina ebyokukola okubeezaawo amaka okulabirira abantu abaana okusoma n'ebifaanagana bwe bityo kati ng'oteekeddwa okukola ssente kati buli kimu kumpi bakyonoona bwe kiba nga nfunye abankwatako nenziramu ekyokukola nkimanyi kuba mbadde nyamba abantu okukola bu purojekiti bungi naye bwe mba nfunye ssente era nkyasobola okukola ki era okuyamba abantu era mbayamba ne ku ludda lwa Buganda era nja kuyamba abantu mu mbeera zonna nga nange nteekeddwa okuba nga nina kyenkola nga kyetaagamu nga kapito Joseke mabega wagenda kesa Australia nobaako nokulongoosa banjagadde bo nga bo oba kulongoosa amaaso okubaako ku nkyukakyuka mbutuufu puresha yali erimu 59 ng'ennumya nnyo omutwe ng'emisiwa gineereega okiwulira gyalekeraawo omutwe gwannumanga amaziga bwe gayiika nga mpulira obulumi ebyo byonna byaleka okujjako kati nina ekizibu kimu kya butalaba era nti singa mba nfunye anzijanjaba okula n'endaba ekyo kyenjagala ekyobutalaba ekyokubiri nti okusinga nandyagadde okukola kuba bw'oba olina ssente osobola okutambula ate ekirala naye nga go gantwalako ssente gambingi nnyo okutambula genda eno okola oti nga kyantwalako n'obukadde obusukka mu 2 ne at least kati ŋŋamba nti tegannuma newankubadde siraba naye tegannuma era ndi mu bantu bange nsobola okutambula mpola mpola bwe ntyo neŋŋenda awantu wemmanyidde kasita oba nga towakyusiza sobola okubeerawo nembeerawo bwe nti naye ngaokusinga
njagala kukola kola obwongo bwange bwagala nnyo okukola ntera nnyo okwagala nti ntandikewo emirimu simanyidde kwagala kusabiriza kuba mukadde wange teakintendeka ng'omusomesa njagala nnyo okukola kati bayonona naye njagala kukola olaba nti nkola nzizeewo emirimu gyange era nsobola okuwa n'abantu amagezi netwogera netuyinterakitinga nembawa ekyokukola nkimanyi naye ngaokusinga njagala nga kyembadde mbuuza nga gwe terina kyolabirako ddala wadde nti otegeera nti omuntu mbwali wano eno nto nti kati omanyi nti buli lwofuna ekizibu kubanga abantu tulina senses zibeera 5 nti kati sense emu kubanga yekolanga monitor amaaso ge gakolanga monitor bukolanga CPU processing unit nti bumanye ekyokukola n'amaaso gano gekakuyamba okulaba nti kino bwe mba njagala kusiiga kyakala bweti oba kiri bwe kiti oba bakikole bwe bati osobola n'okutunula ne bw'oba ng'otambula bw'oba olaba nga bakututta abantu oyinza okulaba nti ng'atambula ng'oli entrepreneur oyinza okulaba nti wano bizinesi bweti eyinza okugendayo kati bw'obanga amaaso gafudde bambi oba tokiraba oba okitegeeza okujja kwotwalambula n'omuntu ng'ogenda omubuuza ebibuuzo nti awo wali watya ekintu bwe kiti kisoboka kati ye bwakubuulira bwe wali oyinza n'omubuulira ate ekintu ekiyinza okukolebwawo oba okitegedde naye nga gwe amugamba ate gwe tokola ki tolaba naye ng'okimanyi olwabiri bye wamanya n'ebyewalaba nga tonaziba maaso kati ekyo kyekikuyamu kyekintu ekiriwo bwotyo bwoyinza okukikola naye ngaokusinga abavubuka tubakubiriza okukola kuba omuntu bw'aba akola awona ebintu bingi ekisooka awona okusabiriza ekyokubiri awona okubeera nga akolima oba alamentinga ze tebampadde zate sifunye kino ekyokusatu aba ayina okwekkiririzaamu nti bw'aba ayina kyayagala agenda n'asasula era n'akikola ki n'akifuna so si kukirowooza bulowooza n'abeera awo n'akuba mimiro era ekyo nze sikikkiririzaamu olina famire nina famire abaana era basoma olina abaana abamu basoma abamu bakuze nani wano nze mbeerawo ne mukadde wange naye bambi naye yafuna ekizibu yakubwa pressure nemuziba amaaso mbeerawo ne mutabani wange ono akuliisi naasoma bambi yandibadde yatuula ebigezo naye covid ono yamutaataaganya okiwulidde naye kati agenda kuddayo kulaba nti njiya mbe nga nkola fune sente atadde asome for a better brighter future omukyala taliwo omukyala ye bambi yafuna kansa w'ebbeere n'amutta kati bwe tutyo bwe tuli that's life wabeerawo abaana baliwo babiri bali basatu bwe tutyo kati boyi wange abadde during covid ono engeri gye babadde tebasoma nga namuteekako wano mu magalaji ng'abaana abalala tulinawo abaana abalala twagezaako okulaba nti tubakumakuma baleme kubeera bakireeresi okiwulidde ne tubateeka mu Nakanyi mu galagi bayiga okukanika pikipiki emmotoka okwokya omuliro tulinawo ne munnange yaliko naye defense naye yawumula kati bwe tutyo tubadde tugezaako okulaba nti bwe tutyo abaana tubakumakuma bwe tuti buli amanyi kyamanyi ne tumukwataganya ne tukikwasaganya abaana babeereko kye bakola baleme kutaayaaya butaayaaya ku kyalo ekyo kutaayaaya kuvaamu emize mingi omanyi bagamba nti
gundi sitaani bw'asanga obwongo bwonga tebulina kye bukola yajja abuleeta n'abuwa ekyokukola naye nga ebya sitaani byaleeta okukola ate biba bibi tebibeera birungi. Abaana bayiga okukola abacapati bakola ku zifuriji abakola kukanika abakola okwoza emmotoka oba n'okwokya enzigi ebintu bwe bityo bwe biri abaana basobole okukola kati abamu infact abato bagenda kuddayo kugenda okukola ki kusoma naye era singa tufuba tufunyeyo abantu abatukwatiramu bambi abamu tebeesobolera ddala baana bato ate n'abazadde oluusi bizinesi zaasaanawo nga beetaagako okukwatako abaana abo bazibweyo ku masomero. Abamu abagezezzaako betwogerakanyako nabo ng'abamu nga bakansala abo butaayi mukansala bwe twakalonda batugambye okututwalirako abaana abamu Buganda twagala kulaba bwe tukikwasaganya nayo naye tulabe nayo bwe tukola ki bwegezaako okulaba nti bakola ki batukwasizaako. Infacti kansala butaayi oyo ayambye abantu bamuno nnyo oba mukukwatagana naye bulungi era ajja tukolera okiwulira bwe kityo bwe kiri. Twanjagadde nga tumaliriza kiki wanjagadde abaye kyebaba bakukolera nga nze okwanguyenjagala okukola waliwo bizinesi gyenjagala okukola ng'okiwulire omanyi waliwo bizinesi eziri muno naye ng'abantu tebaziraba kiringa nga bw'olaba nti mwe muyinza okuba nga oli wano kyobude olaba abazungu bayenkalejinga nnyo tourism nti kirungi nnyo omuntu okusetulako ebigere bw'ogenda oluusi oyinza okwesanga nga ggwe ewamwe kyolaba ekintu nga kirini abundance nga kiri awo ate oyinza okusanga awalala gy'otambulidde ng'ate kirini scarce bakibula okuva ku olwo n'omanya nti ngende nkwata ebintu mbijja eri mbireeta eno waliyo akatale oba si kyekyo waliwo ewamwe ebiyinza okuba nga bibadde scarce okiwulidde nga byetaagibwa nga biri ku demand n'omanya ate gye biri erini abundance nga bingi kati akyo nakyo kiyinza okuvaamu okukolebwa. Nze bizinesi mwe ziri muno zetuyinza okukola okutandikawo nga nze abadde akulembera abantu nga mbayamba okutandikawo bu bizinesi obw'enjawulo mbulina nabuwandiika obumu mbadde mbuwa abantu kati ate nange ke kaseera kenandibadde nange nkola nga nina abantu benkola nabo nga nsobola obbalagirira ekyokukola nti obwongo bumanya ekyokukola naye lwakuba nti siraba naye nga mbumanya ekyokukola okiwulidde nga njagalamu bwe mba nfunyemu kapito okiwulidde ng'obukadde obwo 2 ne bwe bubanga babumpadde rondi nsobola okubukozesa deni nemba nga sente zo nsobola ozizaayo kuba ekyo nakimanya. Akitwala ng'eddogo nti kyogamba basinika nga ddogo omanyi byangwako sisobola kugamba muntu nti kino kubanga ekisasubira muntu kusipointinga muntu naye nga okusinziza ku ŋŋambo bwe zaali zoogerwa ate nange bye neewulirirako olumu abamu okunjogera straight awe nga banyiizi olw'okulemesa bwe kyantuukako nakimanya naye kati saamanya wa naye bwe mba nkoze okutambula nemmanya kuba saamanya kuba mu ddwaliro nagendayo nembeerako wentuuse mu masinzizo ŋŋenzeeyo era kino ekintu kikwasa Katonda ate era nyinza n'okubeerako bw'otambudde n'olaba kiki kizibu ki okiwulidde mpaka kyolaba nze kikulu kuwona maaso bwe mba mponya amaaso ate saagala nnyo kumanya ani yakinkola oba okizinze sikkiririza mu kwesasuza oba sikkiririza oba mu kutondawo olutalo olutangasa era nze ebintu ebitangasa sibimalira budde ŋŋenda mu maaso kuba nkimanyi ng'omukulembeze nti okulembera abantu bonna ate abantu bonna gye bali naye tosobola kudda ku ebyo ekikulu owejjanjabye owonye ng'okola bibyo oba si kyekyo naye bw'oba ng'ogenda kwejjanjaba
oba n'ekikulu okola emirimu emirala giteekeddwa okubeerawo kuba oteekeddwa okulya oteekeddwa okunywa oteekeddwa okwejjanjaba oteekeddwa abaana okusoma n'okukola ebirala ebiri development ebyokugenda mu maaso kyekintu ekikulu nze kyensinga okulowoolezaamu ennyo. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange Nkulabye ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.